Kekadde mwami Yosente Buhabulwa atayimirire ku bigere bye yeetondere bannayuganda okusinziira ku embeera gy'atuyisizaamu n'ebingi by'atukoze. Twongera bajjukiza abantu baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe nti mwami Yosente Buhabulwa agenze maaso n'okulaga bannayuganda nti tetulina kye tuli, era agenze maaso n'otukolako ebikolwa eby'ekituju era ebikolobero ebisinga obungi byonna biriwo lwa mukulu ono. Netwongera obategeeza n'obbawa amawulire amalungi nti ffe tweyongere kubeera bagumu, tweyongere kubeera balwanyi, tweyongere kuba nga twegattako ettaffaali ery'enjawulo tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti omulamwa tulina gumu era tukkirize nti tulina okulwanira wamu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe n'okutereeza ebyo byonna ebyasoba. Twongere okutambulira wamu, twongere okuba n'ekyokuddako kimu. Tulina essuubi nti one time Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'atukutteko, ng'atutambuliddeko era nga tumwewadde, buli kimu ekikaluba wano kijja fuuka lufumo n'eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Abalowooza nti n'eggwanga lyabwe be baliinamu se be bayogera tujja balaga nti tujja banunula oba baagala oba tebaagala. Ate era tubeere bamativu nti one time nga tukwataganidde wamu era tukoze ekituufu kye tulina okukola ku lw'eggwanga lyaffe lino ne ku lwa bannayuganda, tujja kukola buli kimu, tujja kulwana, Uganda yaffe ejja kununulwa. Twongere okulwana tube nga tubaako ekyenjawulo kitwegattako ate tununule eggwanga. Tusooke tuggyewo feelings, tukozese ennyo meddula bwangato zaffe zino. Nkakuddiremu mu lutabaalo lwonna ng'onaawangula olutabaalo, feelings zizze ebbali, okozese obwongo, okozese omutwe. Olutalo lwonna, olutabaalo lwonna teruwangulwa na feelings. One, bwongo, bwongo na kulowooza, linetwe eryo lirina okutuula lirowooze. Most cases ngenda ne mbagamba nnyo ggwe lwaki olowooza state yeyina capacity ekozesa. Kino ngenda nenkibabuuza nnyo tuulaawo ng'oli mu lutabaalo weebuuza ogambe naye state weebe esobola okunkozesa. Nze sisobola kukozesa state. State weebe esobola okunsindikamu bambega, nze sisobola gisindikamu bambega. Obitegeddewo bye nkubuuzizza bibiri. Ezo points bbiri ze nkuteereddewo. State weebe olowooza ngezi nnyo okukusinga, weebuuza abali mu state eri abagezi, wano muggwe gwalwana tolinaamu bagezi. Era state weebe kuteekamu bambega, kyogamba gwe tolina capacity eteekayo bambega mu state. Njagala mubeere mu kirasi. Nkiddamu kibagamba bino situnyumyamu, bino tuli mu byaddala, luno tuli mu lutalo. State nga bwekera ku mata netuteekamu bambega. Ene waffe naffe tulina obusobozi obukwata bambega ne tubateeka mu state. Ekyo kkiriziganya nange. Njagala ongambe wano mu comment section nti nuwa mutwe kisoboka. Naddala ng'olina omukulembeze nga His Excellency Kyagulanyi, ng'olina Bobi Wine. Njagala onziremu wano mu comment section ongambe nti nuwa mutwe kisobokera ddala bulungi. Ng'olina omukulembeze nga His Excellency Kyagulanyi. Kati kankubuuze, golowooza Kyagulanyi talina capacity ebega government eno? Tugamba Kyagulanyi talina capacity eteeka bambega be mu government muno, mu state muno. Golowooza missions ezimu ezibeera successful gwe n'otulawo n'ogyewunya naye kino kyasobotse kitya? State n'eryoka ejja n'ekulaga nti ekyo Museveni ye yakikoze, ekyo Museveni ye yakitaddewo. Golowooza state erina kwedefendinga entya? Erina kukulaga nti bino gwegwegwe netulawo okirowooze mu bwongo, okiwemu second thought ogambe naye kino kyasobose kitya, kino ani yakikoze?
state egenda kujje yanguwe erete bagashumba bakugambe awe Bobi Wine akolera Museveni. Eyo Bobi Wine Museveni era yakiriza ekibiina kya NUP okuwandisibwa. Museveni era yakiriza Kyagulanyi agende ku ballot paper. Museveni era yawa Kyagulanyi emmotoka ye. Kati obudde eyo space state tesobola kugikuwa ggo kulowooza. Okategedde. Kati wano njagala otule naawe okimanye. Much as the state ekwata ba operatives ne batuteekamu. Ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert alina capacity ekwata ababe ne bateeka mu state. Bulungi nnyo. Okitegedde. So jawo feelings mu struggle. Gona kozesa feelings mu struggle genda kutuka. Ojja kufa pressure. Bijja kutama. Kozesa nnyo obwongo. Nakugamba buli kyolaba. Tosoka kujja na thought ya state. Soka ne thought eyiyo. Nkakudiremu. Gwe buli kyolaba tosoka kuwa state credit. Gosoko ononye credit eyiye eriwa. Gugwo goyinza okutwalira credit gwe buli kyolabye wano. Ekiteekeddwa oba ekizze ku media ekizze mu maaso go. Kwa kale katukitwale nti olutabalo tululwanira ku media. Automatically tulina ba playmakers. Tulina ba script writers. Kadi the most cases script ejja nga in real sense script yeze ninge egenda kukuba state ngesobola ogikuba bulungi n'egikuliza mu ttaka. State nedda ku defensive. Nkakuddiremu nti waliwo scripts ezijja nga togirina aka ideology era ng'ekulaga bulungi nnyo wano kungulu nti eyo script eri well written by the state operatives oba ba mafias in the government. Niye ng'osobola okutuula awo gwenga omulabi gwenga omuzanyi n'ogikyusa ate eyo script yennyini n'ekuba state. Kakati olwaleero katudde ku Sanya sigenda mwogerako nnyo ne kanjiretenga example. Ate Sanya ngenda giretanga example lwa nsonga nti nze kati endeese we neetaagira Sanya this time around. Nti nabagamba ensonga ya Sanya eno much as abava ne bagamba Sanya tetumwesembereza tetukola ki twarwashinga. There are some issues ezijja nga toyina kuzirwashingira. Naddala ng'ogenda kuwa credit state. Soko otuule. Issue ye weebeze. Soko otuule owulirize a bit by bit. Nti muntu ono azze nga Sanya information gy'asudde gy'anfulumiziddwa oba gy'afulumizza. Soko owulirize information eyo gy'afulumizza bit by bit. Otandika okulya kigambo ku kigambo then otuule ogambe nti eno statement Sanya gy'akoze. Nze ng'alwana ekigavumenti kino. Nze ng'alwana ba mafia government eno statement gy'akoze nsobola ogirwayidingirako n'engirinnyirako n'empisaawo ekyange. Kati soko otuule. Ononye statement endala. Bw'otunula mu statement zino ng'ezitakugattako ntono. Ng'ate ezikugattako nnyingi. Kaakati soko oleke kana. Ako kogenda okuleeta muntu Sanya oyo simwesiga. Sanya oyo sirina kumwesembereza. Tewali yali akugambyeko weesige muntu mu lutabaalo. Kubanga ne President o His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert akugamba naye tomwesiga. Kubanga buyinza okkeera ku makya ng'akoze bw'ati ne bw'ati. Kyokka ate eriyo n'abakugamba naawe gwe kennyini teweesiga ng'ana gwe kennyini teweesiga muli 10 ku kinnakyo nti weesiga. Kakati g'ojjawa Odeste etandika okwesiga abantu mu struggle. Ojjawa Odeste etandika okwesiga abantu mu lutabaalo. Ojjawa Odeste etandika okwesiga abantu kigundi oyo mwesiga nuwa mutu oyo mwesiga. Kati gwe kyolimu tokitegeera. Kati gwe toli mu lutalo ng'oli mu kantu kalingaawo ka firimu gwe k'oli mu kuzannyamu. Wano buli omu akozesa munne. Nkakuddiremu mu lutalo buli omu akozesa munne. Nkiddamu ne kibagamba nti luno tuli mu lutabaalo. Luno tuli mu lutalo tuli mu byaddala. Buli omu akozesa munne. Kakati gwe ofuna chance ekozesa munno mukozese to maximum. Agenda okwebuusa, agenda okubuuka, agenda okwekolakola bw'ati ng'omaze omukozesa to fullest. Engero olina by'oyisizzaawo ebibyo. Are we together? Tuli wamu, tuli ku mulamwa gwe gumu.
Muli mu kirasi, bwe oli mu kirasi yalinga video. Yongera ko share button. Kyekiri kyembagambye. Okiwuliza. Torashingira kintu nga kyakagwawo kiweemu obudde. Kubanga kigenda kujja kijirako bingi. Tosobola kujja nokola analysis ku muntu ng'otunudde side yemu. Kiweemu obudde other sides zigenda kujja. Kati other sides bwe zijja ogenda kusobola okufuna point of view entuufu. Ogenda kusobola okufuna ekiti ekituufu kye weetaaga. Kakati olaba olwaleero ensonga yasaanya yajja. Naye nga bwe nkugambye nti twali tulina osooka okunoonya mu bigambo bya Ssaanya biriwo ebitwongerako. Yesu Ssaanya kisinomu naawe. Okiwuliriza? Ne woba ng'obadde munnaddiini n'okola amanga zambi ne bakusonyiwa era tokomawo mu kifo ekyo ky'obaddemu. Oddayo eri wansi. Ne we ba Uganda Police Force mwagirabanga. Abantu babadimotinga nga akoze omusango ka tribunal ne kamusanga nti alina case ne bamudimotinga ne bamuzza wansi. Bamusonyiwa ne bamuzza wansi. Nti wano ku level wabadde waggulu ate avaawo n'addayo eno. Waba badde father kati afuuka mu dinkoni. Okategedde? Kati kyekiri kyenkugambye. Nti essaawa zaakati Ssaanya byayogera biteekawo abasajja bano. Tulwaleero okutta Ssaanya kyeyeetaaga olwaleero supportinga bigambo byo bino byafulumizza so si ye ng'omuntu. Tetukuyitako era omusupporting ng'omuntu. Niyo kozesa ebigambo byo bino byafulumizza ng'ekyokulwanyisa eri bano balabe bo. Oba munfuna kuno omuzannyo gwa bongo nga wonaatuula kupa nga wonaatuula ng'ozannya draft. Baganda bafamu bakayita chess. Bakayita batya? Balo baganda bafa bakayita chess. Nze nja kayita draft. Nga wonakwata empiki otandika okuzannyisa empiki. Kati ono tewetaaga Ssaanya nga y'omuntu. Tomwetaaga. Weetaaga bigambo bya Ssaanya. Weetaaga ebyo ebimufulumya. Ebyo Ssaanya byafulumamu osobola obikozesa ng'ekisi. Osobola obikozesa ng'ekyokulwanyisa eri mulabewo. Yes all not nti yes. Kakati olwaleero ebigambo bya Ssaanya bisobola okujja ekifaananyi nti Balamu minisita omulambe yeeyita ne dokita. Bafulu figure webanga bwe bali mu kuzannya scripts za mafia government. Tulwaleero Balamu waba agamba nti Ssaanya mulalu. Kitegeeza ne Balamu mulalu. Oba okategedde? Kati tuula okiwuliza. Kakati olwaleero kambeeko ne kyenkulaga. Abaana bano nga bali munda mu kkomera. Kyeyalinga video. Kankuzeeyo. Abaana bano nga bali mu kkomera munda. Ng'enteeseganya zitandise. Meetings zitandise. Nga propaganda etandise okufuluma. Oba si propaganda. Nga info etandise okufuluma. Nti state eri mu kwogerezeganya n'abaana bano bakakabakkiriza emisango basobola okufuluma. Era ntandika okufulumya information nti Balamu atuukirira abaana bano babakake bakkiriza emisango gye batazza. Bannamateeka b'abaana bano ba George Musisi, ba Benjamin Katana, nga bavayo babagamba nti state ng'eyita mu Balamu ne full figure. Okiwuliza? Abaana bano bakaka okukkiriza emisango gye baakola. Okiwuliza? Kati gwe wovaayo ng'obyogera nga Balamu bavaayo beewakana. Full figure nga bavaayo beewakana. State nga yeewakana ng'egamba ffe tuli ku propaganda ne blackmail. Balamu ng'atuuka ku extent egamba George Musisi emuyita looya w'oku kkubo w'oku street. Loop Ssenyonyi n'avaayo n'ayogera ekintu kye kimu nti bano abaana babakako okukkiriza emisango. Balamu ne bavaayo nga beewakana. Kakati you get a chance nti omuntu nga Ssaanya Muhyiddin Ssaanya Muhyiddin n'avaayo ku kooti maaso ng'olulimi lw'ebigambo bituuse ng'ali ne mu t-shirt kya yero
Ekyo kyonna ffenna twali tumanyi it was script. Saanya byonna n'abyogera. Nga bwe bamugamba abyogere. Nga n'ebigambo ebimu byayogera Balamu yennyini azze abyogera ku mpewo za TV n'eza radio. Ng'ebigambo ebimu Saanya ku bye yayogera nga full figure azze abyogera. Kakati Saanya n'afulumya ebigambo ebyo. Okiwuliza? Naye okuzzaayo emabegako walina abantu babiri. Olina Olivia Lutaya ne Saanya. Gwe weebuuze mu bantu bano bonna abaana be baakwata lwaki waafubutukayo omutwe gwa Olivia Lutaya ne Saanya gino emitwe ebiri. Kati sooka oddeyo otunuulire nti Olivia Lutaya ki ekimuleeta mu limelight. Lwaki Olivia Lutaya ye yali ensonga enkulu ku baana bano bonna bamacete bonna abaakwatibwa. Ekyo kifune mu mutwe. Okiwuliza? Bw'omaliriza ekyo noonya Saanya Muhaidiini lwaki ajja mu limelight. Lwaki Saanya Muhaidiini naye atunuuliddwa nnyo state emutaddeko amaaso naffe no tumutaddeko amaaso. Ddayo otunuulire Saanya yakola ki? Nti Saanya yakola big statement eyagenda internationally. Okiwuliza? Ffe netwongerako nnyo mu lutabaalo lwe tulimu. Ate statement ya Saanya yayongera okugumya abasibe bangi nnyo abali munda. Yayongera okugumya abaana abali wabweru abakyalwana. Okiwuliriza? Kati mu bufunze gwe mu Saanya we yali mu court martial wafunamu nnyo okusinga state. Kasitegeza state yalina okukwata Saanya ono emukakanye Saanya asobola okudemoralizinga bano be yali asitudde emitima wabweru. Nti abaana abatunulira Saanya ekibuli kye yateeka mu court martial kye yateeka ku guti kye yateeka kwaba batula ku kangalu court ekyali tekiteebwangawo muntu yenna naye Saanya Muhaidiini n'ateekawo ekibuli ekyo mu court. Ekyo ekibuli yali message nnene nnyo naddala mu nkyukakyuka eri abaana abali wabweru eno abakyalwana. Nti kati state yalina okudemoralizinga abaana abo okubalaga nti noono eyali ow'amaanyi yali ayogeza ekibuli twamukakkanya. Kati naawe toli wa kibuli togezaako okukola Saanya kye yakola. Naawe tujja kukakkanya otuuke ku level ng'olina kwambala t-shirt kya yellow weegayirire gavumenti eno olyoke ofulume. Kati kyova olaba Saanya yajja mu limelight. Naye nga waliwo ba playmakers ba state ng'oyo omuvubuka gwe mulaba olwaleero eyafulumye eyavuddeyo gwe bayita Sseggujja. Oyo Sseggujja bano abaana baffe bonna bano Saanya bambi baalugwamu. Naye main target oba omuntu eyazannya omuzannyo ogwakwata abaganda bafa oba Olivia Lutaya bamacete yoyo Sseggujja gwe mulaba olwaleero eyavuddeyo ayogera. Eyo y'empiki entuufu. Ebimu tetujja kubyogera kati tumulinze Sseggujja aveeyo yeeyanike. With evidence. Erinnya lye mwawuliranga Sseggujja Rashid. Oyo olwaleero empiki evuddeyo Balamu gye bajjeyo yebadde last empiki yaabwe y'ensonga entuufu. Kyekinyusi ekituufu ekyali kyagala n'okuviirako okukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kyekinyusi ekituufu ekyaviirako amagye lwe gaasalako Kamwokya. Kamwokya ne bamuzingako yonna ekitebe kyo ne bakisalako. Ekinyusi ekituufu yali oyo Sseggujja Rashid. Olwaleero empiki evuddeyo. Sijja genda wala sijja kubyogera. Naye katusooke tumuleke. Kubanga bulijjo we tumulinda awo. Kuba kati y'empiki ffe bulijjo gye twetaaga. Bano Basaanya baani bonna Olivia Lutaya. Ono Sseggujja Rashid y'empiki entuufu. Era omuzannyo gwonna kwe gwetooloolera ku Sseggujja Rashid oyo. Kati ffe bulijjo kye tulinda bajjeyo empiki yaabwe entuufu. Mujjukira nga bakwata abaana bano. Daily Monitor yakuba story. N'omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Fred Ananga ne bagamba
tulina obujulizi obumala obukwata abaana bano kubanga mubamu betwakutte mulimu ba operatives baffe batuuka ne bababuuza ba operatives baabo baliwa yaga ba operatives twabatadde naye operative omu yali munda era operative omu yagenda n'abaana bano paka munda kubanga omuzannyo kwe gwali gwetololera era ye ewanu ku fayiro y'abaana bano bonna ye ewanu okiwuliriza kakati kanzire yeno nneme kulandaga nkuzaayo ku mulamwa kakati olina abantu babiri njagala otule weebuuze singa Sanya n'Olivia Lutaya bayogera olulimi lwe lumu gwenga omulwanyi gwenga abadde akakasa kati nze kambulage mulina gisize mubuuka oluusi nze mbagamba temulowooza nnyo njovola luno olutabalo lwetaaga okulowooza kyovola luno olutabalo lulina kukozesebwa bwongo nti alowooze nnyo alina amagezi yayitawo in fact saalina amagezi wabula alowooze nnyo yatwala wiini kakati sincerely speaking katudde mu mazima singa Olivia Lutaya ne Sanya kubanga tutunulira emitweji ebiri singa Olivia Lutaya yafuluma ekkomera ebigambo bye yayogera ffe twali twetaaga okuwulira singa ne Sanya bye bigambo bye yayogera kati gwolwe yagamba eri nti Balamu bagezaako kaka abaana bano okukkiriza emisango era we bakkiriza emisango bafulume batandika okwogera ebikikinike eri Kyagulanyi ensonga yo yali efuna verification kati ono Balamu yavayo ne yeewakana nti si kituufu Fulufige yavayo ne yeewakana nti si kituufu olowooza bali tebasiko walinze singa Sanya Muhaidini yavaayo ng'ayogera olulimi lwe lumu n'Olivia Lutaya lwayogera gwolowooza wali tosigadde mu bbanga nga propagandist gwali tosigadde mu bbanga ng'atambuza blackmail kakati ofunye chance Olivia Lutaya afulumye Olivia Lutaya yakwogeredde biri nti bana basajja baatukako okukkiriza emisango era tufulume tutandika okwogera ebikikinike eri Kyagulanyi ne NUP ogwo Olivia Lutaya omuzannyo n'agukuzannyira bulungi kakati ate wali weetaagayo side eri egenda okukakasa Olivia Lutaya ebigambo byayogedde ng'afulumye nti baatukako okusayininga era ne batusuubiza ssente tufulume tukakase nti Kyagulanyi yatulagira okwokya ebipiira ninga bifuluma from the horse's mouth abamu ku bana babadde abasibe kakati Sanya yeyololo gye yakuzannyira naye baana mmwe bwenzira wano ne mbagamba nti Kyagulanyi mandwa Kyagulanyi musambwa Mitembo musambwa Mitembo mandwa bino byengezaako bategeeza bino byengezaako okubalaga olaba wosiko walinze abaana bafulumye script yennyini bano gye baateekawo bagituddemu bagifiiriddemu Olivia Lutaya zakakasizza ffe bye twayogera nti babakaka basayininge endagaano bakkirize nti emisango baagikola badde wabweru batandika okwogera Kyagulanyi ebikikinike Olivia Lutaya afulumye tayogeredde Kyagulanyi ebikikinike kyokka tulinayo Sanya Muhaidini Sanya n'afulumayo nakubira mu stamp ennene bweti n'ateekawo n'ennyondo in fact stamp yagikubisa nnyondo bweddu Olivia Lutaya yoyogera bituufu byonna kyovola banfulumye olwaleero Kyagulanyi yandagira neeyokye neekoleseeko amafuta bino byonna nonsense ono yonna Sanya ng'amwogera mu maaso ga Fulufige mu maaso ga Balamu mu maaso ga State President nga ne TV zimwegesa amaaso Sanya ng'ayogera ebintu ebitategeerekeka ninga bikulaga sensi bikulaga okulowooza kwa state bikulaga okulowooza okutuufu okw'abasajja abakolera state kati gwe walina okunyiiga ninga Sanya akoledde ggwe kye weetaaga okategedde kali kenkugambye nti most cases totunuulira muntu nti gwe osobola okuzannyisa omuntu nakolera ogwo omulimu gw'obadde weetaaga n'agukolera to maximum
Ngate kinetagisa nze nnuwa mutwe nveeyo nkakase nti abaana bano babakako okwogera okukkiriza emisango tekyetagisa Joel Ssenyonyi tekyetagisa Lewis Lubongoya kyetagisa bano abaana bennyini nga be bakonfaminga bino. Olivia Lutaya akuzanyidde paatiyo kakati Ssaanya akuzanyidde eyiye kyokka mpaawa bwegwa. Tambuza video gwe naawe lero njagala tubeere mu kirasi. Nze I think we tunamalirako wano kubanga nabagaye guno mwaka 2025 gwakozesa bwongo tuli mu lutabaalo. Mujje feelings mu lutalo. Uno tumweyingira struggle kwagala abantu. Osuuliza. Mujje feelings mu struggle. Mubeere batujju. Mubeere balwanyi. Gwe tunulira kinuwa mutwe ekyo kiganji kino kinuwa mutwe nsobolo kikozesa okuyisaawo ebyange nti ye nina capacity kozesa kino kinuwa mutwe nti yes capacity njirina kati kankikozese kino kinuwa mutwe. Oba nfunye oba ntegedde kakati Ssaanya Muhaidini omubanja ati gwe munnankyukakyuka ali mu lutabaalo essawa zakati Ssaanya Muhaidini omubanja ati Olivia Lutaya yafuluma nagwa abasajja batukakatukkiriza emisango era ne batuwa ssente. Olivia Lutaya teyazikwata bali ne beewakana ne bagamba tituwanga ku baana abo ssente. Ssaanya n'avaayo in fact Ssaanya yatana amaloboozi buli mwana yali ku fayire yateebwa miliyoni 5 in fact zalina kuba miliyoni 2 ne bakomekkereza abafulu